po jako akawuwo omuntu aliko obulemu tasobola ate ffe tumamanya agategeeza nga tasobola. Okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa ekitongole ky'obwannakyewa ekyavaayo okulwanirira abo abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ekimanyiddwa nga National Union of Disabled Persons of Uganda NUDIPU, abantu abaliko obulemu bakyaboolebwa nnyo n'okusosolebwa mu bitundu ebitali bimu newankubadde ebitongole bingi bibadde bifubye okukiziyiza. Kati tuli wano tuli mu kugeregeranya, tuli mu kuteesaganya okulaba tugenda kumalawo tutya ekintu kino ekyokusosola abaana baffe abalinako obulemu ate nga ffe nga education nga tumanye bulungi okusoma kyekisumuluzo ekigenda kugulawo ebintu kubanga abaana ffe baba tebasomye tebagenda bawa mirimu. Okusinziira ku ssentebe w'ekitongole kino ki NUDIPU Haji Bumali Mpindi agamba nti alipoota erimu okunoonyereza bagikoze okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batunuulira ebyobulamu, ebyenjigiriza n'obuwangwa, ennimiko n'amadiini gye bakizuulidde nti abantu abatalina bulemu ku mibiri gyabwe balina engeri etali nnungi gye bayisaamu abo abaliko obulemu. Ebimu ku byezudde yembeera abantu gye batwalamu abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu bye access to infrastructure ne ku byemirimu. Naye ffe nga abalwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu tuli basanyufu nti bulijjo tukola advocacy nga tugyekolamu kumpi. Wabula Mpindi agamba nti ekizaamu amaanyi abamu ku bantu bano bafuddeyo nnyo okussa gavumenti ku nninga ebeeko enkola n'obuyambi bweyambamu abaliko obulemu n'okubawa emirimu, ebyenjigiriza n'ebyobulamu ebitabanyigiriza. Naye olwaleero bw'otunuulira lipooti eyo abantu ba community ya Uganda balina ebintu bye bajja balaga nti gavumenti erina okubikola. Kati ekyokulabirako okulaba nga ebitundu 85 ku bantu be baabuuza nga bagamba nti bwakiri gavumenti eteekewo emirimu gya bitundu 5 ku buli 100, buli mirimu gye bagaba 10 wabeeko emirimu 5 egigenda mu bantu abaliko obulemu. Bano balabudde abo abatuuma abaliko obulemu amannya ag'enjawulo kye bagamba nti kireetera n'abamu okwekyawa. Tubategeera bulungi issues zaabwe, ffe tulowooza tubasobola kweyamba oba bakasiru even ne endimi ezaffe zetukozesa mu byalo ziraga nti bano tubategeera bulungi tubasobola okukola mulimu gwonna ogubaddewo. Saala Bugosi okuva Ministry y'ebyenjigiriza ng'akola ku nsonga z'abaliko obulemu naye asabye abantu okukomya okulowooza nti abaliko obulemu tebalina kusoma. Kiri ky'okusosola abaana baffe abalinako obulemu oba balinako ebibatataganya mu kusoma kwabwe. Kati mu communities oba mu bantu baffe eyo waliwo abantu abakyayina endowooza nti abaana baffe abalinako obulemu tebasobola okusoma. Ekintu ekyo kitukoseza nnyo ate kireeteredde nnyo abaana baffe abalinako obulemu obutasoma bulungi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ekisinga oba kisinga of course singa omanyi nti urban settings buli muntu yeeyunira kibuga